abali bali abantu bana atunkubereze n'embazi n'atematema emmotoka laba ye n'emikono gye mayanja twayibuka ne mugaga semanga atuve tulaba tubadde tusaba mukulu Ochola ne mukulu Museveni ayingire mu nsonga z'abatakisi b'e Kawempe division. Embeera bwetyo bebadde mu paaka ya Ddembe bwayise oluvannyuma lwa bannaabwe okugirumba mu kiro ekikeesezza olwaleero ne baasendabirwamu ssaako n'okubba battery zonna. Abagoba ba takisi bano ababadde abakaawu n'okukira omususa batutte ne Ossi w'e Kawempe Ntyagi nga bamulanga okuba emabega wa bino byonna. Polisi yatusibya kambera hiyo. Polisi yakawepo kwegata ku bagagga. Bano bino babyesigamiza ku mmeeya w'e Kawempe Emmanuel Sserunjojo ow'eddembe, omugagga Ssemmango owa Marvin Hotel Natete, saako n'ekitongole kya polisi okwagala okusaanyaawo paaka yaabwe. Wamu n'omugagga Sserunjojo Ssemmango atumazeeko emirembe bwayise Ddembe Taxi Park atuleke n'omunaku alina w'abeera. Ssemmango omusajja wa kino kijja kukusasulira ossa abantu obamalawo paka ffe situkwagala kera mu kifo kyolundemu embizi ate wegase ne meeya muli bantu babiri mwe mukola ebintu ebyo meeya gwe twalonda. Bapoliisi abamu ate abanene naddala KMP Kampala okuwa ebiragiro ekiragiro kiggulawo paaka yakiteeka mu sipiidi ate ekigiggala yaganye kiteeka mu sipiidi ne bwebuzabulizawo ne RPC ebalesa embeera eno yabaddewo. Wabula akulira polisi y'e Kawempe asabye baddereeva bano okugenda ku polisi bawaabwe emisango gyabwe baddaabirize emmotoka zaabwe baddemu okukola emirimu gyabwe. Wakulye emmotoka ye wano wadembe omusana bagiye ekifaananyi okujjawo nagenda ku polisi nayenza omusango motoka yange bakikuwa. Waliwo abakubiddwa mu lutalo luno era nga bano balunyumya nga lutabaalo. Ono wenzija 19 mayanja ebikonde byayiga si byakuba takisi kati tunuulire emmotoka yaffe bwefaanana gwe bakuyigiriza bikonde kuba takisi nze onkuba enfaanane bwentyo omwana wange nalaki. Motoka ezisukka 10 ze zikubiddwa. Delta TV amanya nga bulijjo Adumba Suleiman tutandise n'eggulire ebyo okwejjukanya twagala kugoberera nsonga zino paka nga tuzigusizza era ffe njagala okutandika okulaba nti at least nti Delta TV yemu kwezo TV oba ye TV kuba eggulire ffe twasinga okulitambuzaako twagala kulaba tutya abantu bano bwe bakwatagana. Engeri omulamwa gwaffe gye guli nti tukole mu kintu kyonna kyonna ekiyingirira omukozi oba ekitataganya okukola kw'omukozi okweyimirizaawo tufuba nnyo okulaba nga tukigoberera nnyo tulabe nga afazaali tukiggusa. Wiiki eri ewedde we twazanyira eggulire lino twaleeta abakulu abaali boogerwako mu kaseera ako ne tubaako bye twayogera akadde tekaatumala kyova olunaku olwaleero tubogezezzaako okulaba nti twongeremuko ku kadde ensonga zino tulabe waayo tuyinza okutuuka mu kumulunguka abantu bano bonna basobole okuyimirirawo buli muntu akole ng'omulamwa gwaffe we guli sayidi emu ekole ne sayidi endala ekole twagala bakwataganye kubanga mu bintu bino byonna ebiriwo enjovu ebbiri we zirwanira obusubi bwe bubonaabona wanaani akisinga okifiiriramu ye musaabaze akozesa takisi zino. Buli muntu mu mbeera zonna twagala kulaba nti ffenna tutambula. Gwataaliwo ku mulundi guli ku mukono gwange guno sayidi eno ndowooza nja kutandikira ewa Sembeeri beyanjule then oluvannyuma tutabe ensonga butyo tugenda okuzanya twagala kulaba tutuuka tutya ku nkomerero y'ensonga zino abakulu bano basobole okukwatagana emirimu giddemu gikwaje kubanga bangi abamu batudde abamu bayinza okuba bakyalina mu malwaliro lwa nsonga gino mirimu kukwesikasika oba okwegwa mu bulago byetugezaako okulaba nga tugonjoola wano ng'omulamwa gwaffe begambye nti tukole twagala bakoze. Mukulu abuuza ku balabi ba Delta TV era babulye n'amanyago. Abalungi abalabi ba Delta TV amanya gange nze Sebukalu Joseph chairman CAS
Club Taxi Park Bwayise. Mukama wange abatuuliza abalungi aba Delta TV tusansanyake okubeera wano okugezaako okusala empenda n'okuleka abamu abeeyagaliza obuteeyagaliza bokka nga bafaayo n'abalala n'obutanagulira bintu by'abantu okukola tugende mu maaso nga omulamwa gwaffe bwe tuli ffenna twagala kukola teri byana na baana eno Uganda yaffe kale mukama wange buuza kubalabi ba Delta TV ate obabuuze ku n'amanya namusa kubalabi ba Delta TV nate tubebaza okuba ntumusobozesa okudda wano twongere okwogera ku nsonga ezitubonyabonya mu stages zaffe ba mu parks zaffe tulabe nga tuteera tutewaveewo entalo z'okwagala okutta abantu kwonoona ebintu by'abantu tulabe nga zivaawo tubebaza okutuza olunaku luno olwaleero. Manya Tera Shafik, chairman wa Bwayise Dembe Taxi Park. Yes, I am called Tera Shafik, chairman wa Bwayise Dembe Taxi Park. Dembe Taxi Park. Parking kadde chairman. Mukama wange. Abalabi ba Delta TV balamusiza nnyo. Nekirabo kisinga ebbeeyita. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Amanya nze Haji Waswa Juma. Waswa Juma. Yegwayogerwako bulijjo gwe mbadde mpulira ayogerwako. Simanyi. Ekinkoze bulungi nnyo nti ozze. Wankubidde? Ate namazina yekunonyereza kunoonya. Nga mpulirako erinnya eryo lyogerwako. In fact nga bw'oyogedde gwe yali agwasembe akabadde kakodyo nsookera ku ggwe. Mwami Juma yaani? Nze nno olw'okuba mulamwa sigutegeera bulungi. Nze ndi munnabyabufuzi. Ate mpulidde Dembe Taxi Park Akasi Club. Kati mbadde nsaba asooke mmala okwetegereza bano bye boogera. Bwe mba nga mbigwamu njogere kuba kati simanyi kye tuti. Kaakati mukama wange Mukulu Juma waaki ensonga yaki nakuyise? Ensonga zino ozimanyi lwakuba nti gwe osazeeko nga nti nzisookere naye ensonga zino zetwogerako za taxi ye Bwayise Dembe Taxi Park. Obadde oyogerwako nti gwe owaga Dembe Taxi Park wali Emabega obutakkiriza kukwatagana na Kas Taxi Park ng'obiyingizaamu ebyobufuzi nga bw'ogambye nti munnabufuzi kubanga kati gwe nyini gw'okyeyogeredde sikyakweka kati ensonga za taxi ze Bwayise Dembe Taxi Park ne zino eza Kas Park ozimanyiko ki? Kankozesa omukisa guno omanyi kino ekintu kyenzizeemu kati manyi obunaabo badde owulira lugambo ate budde munaye njagala kiviire ddala mukamwako era nange mbadde mbiwulira nga naye bwokola ki bwe mbiwulira naye nze nina ekintu kimu kyova olaba mu palamenti ow'obujulizi soka nakwata Kurani oba musiraamu oba mu waddiini ndala okwata Bayibuli mbadde nsaba nga bwe tuli wano ku TV y'eggwanga eno TV erabirwa eggwanga lyonna buteerevu nga bw'oyogedde tuteekemu amazima gali bafuula ab'eddembe. Ekyokubiri nze nali kansala w'omuluka ogwo Taxi Park Mweri Dembe Market enkadde. Ekyokulala mwembeera mbeera manju wa Taxi Park eyo. Ekisembayo nali driver wa taxi ate nali nako ne taxi nga n'abamu kubo baali bakola mu taxi zange. Kwegamba ebizibu bya taxi ebimu mbimanyi. Ffe tulina olugero mu byaffe ebyobufuzi nga nvudde eri gye nali mu taxi bano gye bali ti bw'oba toyagala mukira gwa nkima kukoonako tewetaba mu mazina gaazo. Bw'oba okkiriza nti ngenda kuzina n'enkima oziraba ziri mu ruumu oteeka okukakasa nti zijja kukoonako omukira oteeka okubigumira byonna. Kakati ebigambo otukoze bulungi nnyo obadde owulira nange mbadde mbiwulira nga bw'obiwulira kati batwagala tufune amazima okuva gy'oli. Nze lwakuba ti mbadde njagala nnyo tugendere ku kinyosi nga nziramu bannange bano bagenda okwogera kuba ebimu sibimanyi nga bwe nkubuulira okiwulidde naye nange mbadde mpulira Lumazi oyo Waswa Juma yatulemesa yakola biki simanyi yali mujasi nawulira nali wano ku puroguramu nga mbalaba omukulu Semmango oyo mukwano gwange
lwakuba kati yanchaye ate mwakyayaganye lwaki era ebyo bya taxi zaabwe kwegamba nagezaako okubagatta nga njagala bagatta buli abagatta gwe bawalana buli ayagala obagatta gwe bawalana yalina interest nibagamba ndi mujasi simanyi neyingiza mu bya taxi simanyi mbusa ate ekyokubiri nabinga bwe wadde obiwulira nange era bwe mba nembiwulira naye ekinyingiza mu nsonga zaabwe nti nze engeri gye nali kansala wo mu Lukoogo taxi park eyo ng'etandika nze nagibaali ku kkubo ne tuyisa gundi resolution mu kanso nga twagala zigoba ku kkubo zive zaali zireeta jjaamu nze mu kanso nalimu newankubadde nali sikiwagira ekyokuzigobako olw'ensonga nze baali balonzi bange kati naye kanso procedure eri bweti kobe nga towagidde naye ne mukiyisa naawe oba omu kubakoze eki kubayisiza najja ne ngamba abaami bano ne mbagamba banange mbabuulire twayisiza kuba sijja gamba titwakoleze ki wadde saabadde kuba kiwagira naye amazima gali nti ku kkubo baabagobye tusale amagezi gonna okulaba nga muyingirawa emabega eri mu katale kaali katale teyali paaka okuyingira nasooka ne mbatuuza mu kanso nabayita bonna ne tutuula nga ndinzeka nga nze chairperson wa olukiiko olwo ne biremaawo ne mbatwala ku kyezi nga wayiseewo wiiki nga 2 ne bayingira paaka ne bayingira mu katale kakati bwe bafuna obutakkaanya ne mukulu Ssemmango Ssemmango era bino bizibu naye bwe banga eno ye foreign tu omanyi tetwetaaga mukulu Juma twetaaga kulongoosa twaba nti abantu bano bakwatagana bakole enungi eno kuba kati tuli bwayise ona asala kubona adda side nze n'enzireno naye tubadde mu kaseera kano tubadde tetukyasobola kusinkana naye bwe tuba tufunye muli balirwana okusobola okulaba nga tujja wano twogere nze ndowooza bwe banga ye fole genda okutereza ebwayi era kyetwagala nze nkikubira mu ngalo amina naye nze nyingira ntya mu kusaidi eno bali kubaga bindi saidi eno era kyekibuzo kye mbadde ngenda kubuuza nti obuzibu bonna buvaawa mu nsonga abantu bano baludde nga bagugulana si mwaka gumu nga noono tannaba kujja nga amaze okuteekawo paaka endoolito za paaka z'ebwayise zitandise ono amaze kujja eyaawo endala ziveeko nyingi tisizibirizo kambwayise pitirivu stages naye endoolito ya taxi park neddembe yajjawo oluvannyuma lwa mukulu oli nsagala kwogera detail ebyabwe ebya administration sibimanyi olw'okuteekawo paaka ng'etunudde mu yaabano naye nze nkubuulira amazima tewaliwo muntu kabenze ataliko meninga taxi park ya mukulu oyo kukola kati obuzibu buvaawa njija nze bwe bamala okwekubakuba nze nga sibirinamu abami bano bajja ewange nze ngambye ndi mabega wa taxi park ne banyinyonyola ne baŋŋamba Waswa Juma gwobadde olwana entalo zaffe wano emabega yonna gwe watutereezanga obukulembeze obwasooka obwaliko godi nze nabatereeza ne begatta waliwo mubamwita Seemu ne mbagatta kaka naye wali okola omulimu munene nnyo okulaba ng'otugatta mba tubadde tukusaba ng'olwo bamaze okulwana beekubye waliwo n'omumwami yafa naye bagamba era kyavaawo wadde omuntu teyeefiira kakati ningamba kwenga bwe muzze nze mmanyi bulungi nnyo mukulu Ssemmango nanga mmanyi ne bwe mukubira essimu andagirira ne waali neŋŋenda nga bantuma bano awo nnyingirira mu lutalo lwabwe bwe bamala okuntuma nga bangamba genda otugambire mwami Ssemmango byonna ebibaddewo gwe tubimanyi naye tukusaba ekintu kimu otugatte tulabe nga tusobola okuva eno kubanga nabano baagalayo wali we twatwogerera nga beetaagayo bano yes nga baagalawo wali baagalawo taxi paaka nnene naye nga nze simanyi byabwe nga nange mbagamba mu butuufu mukolagane ne mukulu Ssemmango muyingire mu paaka naye Ssemmango wange kati bwe muba muntumye musindisa akoze eki asitamye nga nkubira mukulu Ssemmango nga ngamba olwasooka yaŋŋamba teyaliiwo yali simanyi kansanga ne mugabo onodde onkubireko bwe yakomawo teyakuba nebyo nenkita wayitawo akaseera katono nga nze mbivuddemu bano ne bakomawo ne baŋŋamba ate kitabuse tuyambe luli wadde tewamukwasa munoonye nga noonya mukulu Ssemmango kuwololwe namukubira nga gyali ku paaka
ngangenda mu motoka twatula twasoka kubeera mu babiri ne tuddamu okusatu omu mukulu amumanyi bamwita Kiyega ne munyonyola bano bibantumye era bwe namalo bimunyonyola nangamba naye ekizibu kye nina abantu bange bembadde nwanagana nabo abali ku saidi yange geno ngambira akakiiko kaabali kantereka abantu aba kale babiri naye nkuwadde amanya ameka asatu ngagamba mwenyini nga wandika n'essimu zaabwe kati bwenzire wabano nga sifuna tuukaawo nangamba naye nga ebyo byonna obikola bw'otuukayo njagala nabana abanga obakubira essimu oyogereko nabo owulire endowooza yaabwe nabo nze nga ngamba ngenda wabano ngamba nyonyola kubanga nsala busazi kuba tembani ziranaka ngamba nyonyola nga bano bangamba kyamazima gali nti obukulembeze bwa Ttakisi tebapoyitinga twesimbawo ne batulonda agudde n'agwa ayiseewo n'akola ki etengera bwe kiri ekyo nenkita ne mugamba nja kumunyonyola mugambe nti bwe banaabagala obukulembeze bali babatuse eri mu paaka bali ekolamu organization ne bategeka okulonda kwabwe abali ne bayingirako ebyo ne mbivaako kati nenkubira omukulu oyo nze nali simumanyi ne mukubira n'abalala beyampa mukulu Ssemmango ne tutuula bansanga ngenda ne baga atutuule nawo ne batuwaawo katebe waliwo parking awo twatuula ne mbanyonyola ebyavudde mu Ssemmango ne byayagala kubana bano nababuulira kati abakulu abo katono nnyo siko simba wakati Ssemmango byakusaba ebyo yabiteeka mu buwandiike twayogera bwogezi naye kirungi yagamba yali kodinga yangamba ye yali kodinga naye nze nali manyi twogera bwogezi na muntu na mukulu era nze kyenakola zisina nze nga ndikodinga byaki naye mukulu yagamba yali kodinga kyatukoze bulungi asobola obijja bye yayagala mukulu Juma katusimba kakati awo tumala okuvaako mu bulango bwakama waffe bwe tukomawoko tugenda kutandikira awo wenyinyi wakinjagadde nnyo gwa wakinkwadde akaseera kawanvu nnyo ompe eddala kubanga kye twetaaga twagala kuyo era n'amasimu gaabwe bwe naaba ntadde amasimu nawo gajja tubuulya abantu abanaabeera eri nabo bennyini bajja kuba nga tutambula tunabula okyali ku Delta TV program Golokoka tukole katumala okuvaako mu bulango bwakama waffe ate tukomewo